kati omusajja agamba dokita funa baloya abalala funa tiimu endala n'amubuuza mbajjewa nga ne bendeutta benyini mwasooka ne mubakwata abalala ne ani ayinza okweteekamu omuguwa kati ani alina okujja mpolerezi era how sure I am nti gwe naleeta omulala tebaamukwate akati mu mbeera eyo ng'olaba nti omusajja gw'owozesa akusinga obwongo nze mu ndaba eyange bombi nene wa Mama Media batadde abalamuzi bano ku minzaani kati nga omulamuzi olina kubeera mugezi nnyo okufumiintiriza okuwa ensalayo naye ate nno munnange ebintu ebimu bigezi biri bwe biti nze singa nze nabadde omu ku balamuzi abo omanyi kye nandikoze soka nekola adjournment ne mbagala naye koti tugyongeza eddakiika meka 3 ng'onoonya kufubutuka ekyo kyekoze ekyokudduka kyabadde kya butiitiizi omanyi kye yabadde alina okukola kudda koti yabadde ekubyeko nga bonna bawaga de mu kyembaazizo osetinga security obagambe ngenda kuta Besigye ngenda kuta Matembe naye olwala omuta we muti mumuvube badde bamukwate gwo omusango oba ogwejjeeko oba omutadde naye nga abakuwadde instructions bakugambye batya tomuta kati naawe oyungudde kati abo bafumira komanda kati naawe okoze instructions ezizo gwe bate omala okubata babafube baze mu drone babatwala bwekiba kikuvuddeko ate ze instructions sizizo niwe kiba ekyo kinaakolebwa era bali abakulu sebe balina okuwa nti gwe bate naye wetuli gwoba ki anti eddakiika 3 zosabye ye communication gyokola n'abakulu nobagamba naye manyi tulina okusooka okuteekawo embeera bweti ne bweti genda sooka mbate naye musetinga abaana bagenda okukola obbali awo Bokat TV Mera. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubulanganye. Tubulanganye naye. Maze tuzemune tusisinkana. Kasawa akakiragala. Akasawa akakiragala tuzemune tukola ki? Tusinkana. Ese gigenda gitya? Asi mibi. Mpozibwe. Kutambuza. Ate biwoto biraba? Mwemwe balekola. Nimya kugisiima. Ennaku zino okusiima kulimu enjawulo mu ngeri ki musiima mutya naye nga mwenna abatulaba tukomyewo olunaku olwaleero Sula abadde abuze naye ng'emirimu gye gimutwalaganya neyimbira byanga abadde yamuwamba naye fayino yaddi fayino yanga 11 mwezi guno gwe tutandise Saturday ejja okay kale mwenna abali ku Digital Media Uganda awamu ne Bokat TV mwebale yonna gye musinze okubanga mutulaba mwongere okulikinga okusubscribinga okusharinga okufollowinga byonna mubikole ku mikutu egyo gyombi mujja kuba mutukoze bulungi tuli ku Greenfield nange njagala kubabuuzaako nnyo mwebale kubeera mpozi nga ate mutambula bulungi nnyo akafo kalungi okalaba kaweweevu nnyo teri byagamba mbw ate kyate olina kiweekwasa oyagala omukolo osobola okubeera mpozi nga tojja n'okolerawo omukolo gwo naye nga mbabuuzizzaako nnyo abali ku Digital Media ne ku Bokat TV mwebale kubeera nga mutuwaki nga tanaba kusubscribinga yongerayo video zaffe zino bulungi nnyo bannaffe ababulemeezi esisivumba bongera okutegeeza balina vidi ennaku z'omwezi zigenda beera mmeka ku Sunday eno zijja ba 5 Sunday eno balina vidi yaabwe mugende mulaba abaana ku vidi zaabwe mufuna omukisa okufuna ku baana bye boolesa bye basoma mu class babyolesa asoma amasannyalaze ayolesa wasa saaluuni n'ayolesa abavuga emmotoka ne boolesa ne fields and abaweeringi bonna ne boolesa omuzadde n'olaba omwana wo kyakola so kati vidi togisuulira gye kagitwala nti ze zino nomo vidi bo babeera neegi n'emu naye nga yaki ya mugaso so mugende mukyalira abaana ababulemeezi esisivumba kale tutandikidde naye tutandikire byabadde mu kooti eno nze kooti nalabye omukyala tutandikire Mama Media Matembe initially abantu baali tebamanyi nti yakwatibwa nga balowooza nti oba ali mu kwekweka
nange bwe nali mmanyi wavaayo ne yali blog omu na kyokka imagine nga musajja munene mu field ya media naye lwakubandi ebivaamu ng'agaggawadde n'atandika okwenoonyeza ebibye naye yavaayo n'abimakinga nga yalabanga ebiri fane paka lekyamokinga agamba yekwese ebiki ebyo ati paka wano yesterday ne bamulese mu kooti nze nina abantu bembadde simanyi ndi babakwata ne Timothy Karegira wadde erimu mbwate yakwatibwa even before the closure of the session ate nalaba bamutaddeko omusango gwa operating illegal anti naye yali akantu abadde akatambuza bulungi naye nga akantu tekatambula akantu katufuukidde akantu kafuuza tulina okukalejuleetinga kiki Karegira abadde abakuba nnyo Karegira bw'oba omugoberedde kuviira ddala mu lupapula is a good peeni ye ekola omulimu peeni ye etema nsingo eringa jambiya weefumita musuwa gwa bulamu ng'ayogera bituufu kuba eyo okuwandika ng'okonjera byawandiika byebyo byalaba era bikola amakulu byawandiika byebyo byalaba naye oyinza okuba nga byolaba nga babadde baga tolina biraba lwaki obiraba obiraba gwani bagambyeko obirabe iyo owandiikako byaki bireke bw'otabiwandiikako ofa kampuni eggalawo national media eggalawo so kati omusajja n'abeera ngeyo but bwe tuddako mu kooti mama Miria yankwasiza ekisa n'ennaku nange nakaabye nti omukazi yalaajanye n'abuuza naye enfuga ey'amateeka yalagawa rule of law kubanga ajjukira ye mukyala y'omu ku baakola amateeka agamu bibali mu si okola constitution ya 95 n'abuuza kale amateeka gavuddewo bagatutte omutima ogw'omuntu gwalagawa babuuziza omulamuzi yani Sheira ne bamubuuza obuntu bulamu bwalagawa kuba yamugambye aleete proof eraga nti mulwadde nti n'omugongo bamukubye nnyo nti gumuluma aleete proof eraga nti mulwadde kati mu butuufu omukyala gwe baakwatira oluguudo ng'agenze kukola dduyiro we atambulamu entambula ey'ekikadde yafuna ddi obudde obukontakitinga omusawo we yategedde nti aleetebwa na mu kkooti yategedde nti atwalibwa mu kkooti oba okitegeera byonna nga by'omusaba kakati ng'amusaba okumusaba obukakafu ye yabadde alowooza nti alimba yeekoza era yataddeko ne kali kasawundi alimba nti omukazi omukadde oyo ku myaka 73 alimba era n'agaana era bamuzizzayo pakangalutya pakangalumu naye mu byonna abalamuzi yabadde challenged ekyokukola nga takirina nga naye eryakazito kamutuddeko waggulu above amutuddeko but nze mwaliwo ekintu kyendaba kati ebyamateeka byo byava olina above yekola amateeka gakola ku muntu ono wa bulijjo ne ku muntu nga munnabyabufuzi nga ebintu byayogera byonna bikuba gavumenti ogakola kati awo gate gakyakola abavu yabeera akola yawe ebiragiro oyo mukole bwe muto oyo mutumusiba nnyo ekigambo kya mwami Lukwago lulovulo ekyo kidda bbali kiba tekikyaliwo naye nze mu kulaba okwange mama Miria abandi badde bamuwa okweyimirira lwaki ensonga zange kanziwe one mulwadde 2 emyaka gye tekikyasobola kuyingira komera kyekyokubiri ekyokusatu mama Miria Matemba adduka alagibwa emyaka gye tekisobola kugenda kukuba kyeyo agenda kukuba kyeyo kye mu Amerika ng'akola ki ani amuwa omulimu era bamutuuka eyo bamuteeka butesi muwomuziza abakadde ng'atuula eyo ali nabo tebakkiriza kubanga aba Biden eri ensi kuba kati aba wakulabira mulabirira kati waliwo omuntu gw'olaba nga muwe muteeke wali eri osobola kale omuteeka nda house arrest bwe babikolako ku Dr. Kizza Besigye nga wali tali mu kkomera nga olwo n'abasirikale bamukuuma nga bamusibidde awo
kati ngo bakola mongo yaha nga bwali naye nono bwandi badde omukola nabera nga asobola okufuna buli kimu kyalina okufuna musawo we najja namuchekingako bino byabadde adduka najogingiranga olusi mu kkubo ng'ajogingirawo mu lujjalo empola ne yeetooloola abayagala okumulaba ne bamulabako abamwagala ku interview ne tugendayo naye ng'ali wakaawe so kati omukyala Sheila yabadde challenged kiki kyazzaako nga naye kusinza ku wamulabye ng'awuliramu ak'obuntu kati nze njagala kuwa kyakulabirako waliwo baali basoma kalulu baali basoma kalulu k'ennansana kalulu k'ennansana awo kabwa meeya kati yali akalangirira erinnya ndyerabidde erinnya lyesookezaako kati oyo yatuuzibwako akazito ng'ekituufu abawangudde abatuufu weebali naye ng'alina okujja yali mu kifo ekyokusatu akole ki bw'aba alina okulangirira kati n'abeera awo ng'olaba ayise n'owokubiri situnkana zi WhatsApp ziyita nze naliko mukwano gwange yali omu ku ba agents ba omukyala yali esimbye mu kifo kya Walukagoyo omukyala yani nakitende wa NUP mu Nsangi municipality eyo nabikibwa byonna baali babirangirira naye muganda we ng'agamba baatuuka ekiseera ne batandika kubeera nga bengeegi nga candidate to presiding officer osazeewo ntemule nti siina kyakola nga naye omugwa gumuli mu bulago guli mu bulago walangirira ono nga gutuga so kaakati n'omulamuzi naye bw'ali okujjako gwe sisaasira ye mulamuzi ali mu musango gwa Dr. Kizza ono ninza omuddiramuko kale kuba mukyala naye lwaki omuddiramu ng'amateeka weegali yasoma amateeka amanyi ekyokukola nti bweba bujulizi oli bw'abanga akyayagala omulimu ali myaka emeka ayinza okubeera wa mwana awo mulimu akyagwagala singa aba agondedde amateeka akyasobola okuvugayo emyaka emirala 2 agende mu retirement nawuza kati aba mulimu akyagwagala awo wetuli kati amateeka mmye naye bwe okyayagala okubeera ku kantu olina okusooka ng'okuba owumbirira tobuuka bonus nalabye akantu ku social media kalaga butya abakulembeze baffe baagala tulipotinga amawulire ng'engatto ng'ogamba ono mulenzi ono n'okwata ekitabo n'ogamba bannange eno meeza eno nengamba emmeeza ebadde etudde nengamba bannange by the way yeyimu ku bintu ebyannemesa okugenda mu field nze gwobaddeko mu reporting naye nze nagaana nga sinabeeramu na mentality eno ya byabufuzi nga ndaba nja kutuuka eyo mbuuze nze kyendaba nga kyekituufu bo balowooze nti embuuziza kyakisiru kuba nze nze omu ku byandibadde abuuza abogezi ba poliisi bananyi bibino abasajja bakuba abaana tukiripotinge tutya ekyo poliisi yabadde ewa bannamawulire ice cream tuba tukiripotinga naye abaana ne bagaana okulya ice cream sijjukira bali bwe bagenda ku UN Human Rights ne bakuba bannamawulire naye kakati ng'ate ekyo tukiripotinga yayagala n'ekiwumbiro oba n'ogamba otya kati n'ogamba otya entanga ye yennyini akikoze tasobodde ekiwumbirira nti ali ku kamera kati ebyo ebintu neŋŋamba ojja kutankula entalo zaabwe entalo zisisobole neŋŋamba field sijja gigendamu era nze sigenda mu field nkoleyo ki nze saagala kunvugira ku script nti oli kyakugambye kiba kyekyo akati munnange eno press conference otwala bino bwe tugenda okubuuza kino buuza na kino ffe nasembayo okugenda wa Mwami Museveni mu State House eyo nga ssebo mu kusooka olwaddira olusembayo twagenda ne Obi Wanga yali akola Diamond eyo bali bamuyita Solomon Ayinaitwe yabuuza ekibuuzo nti ssebo mukulu otugamba wano nti omuntu wabuuza 75 amaanyi aba takyalina ne mentale ebanga ebintu ubongo bukowamu naye kusinziira ku kyetulaba yali 2017 nga kyetugendamu bya age limit kujjako myaka ku myaka
Namubuuza naye kusinza ku kitulaba you might be the first beneficiary of this project. Onodda kwa ensanvu mu etaano gyakonye omukulu yakiddamu nga agira bw'ati yegira naye ng'alaga face expression ng'ekulaga nti musongwavu kubanga yabuuza ekitali ku script. Twagenda okulaba obusajja bwa SFC abo buli awo bweswanta kubanga babuuza mukama waabwe ekibuuzo ndoozi ekimuggyeko waya. Solomon yalina tutamusanga ku gate ye tetwadda naye okuva ku olwo nga bw'oba ogenda mu State House ebibuuzo basooka baani abagenda okubuuza munemuwanika emikono bw'ogenda kubuuza ki ate gwe nti kale buli omu kimu balimitinga n'okulimitinga buli omu kimu kakati awo embeera kati bwetwatuuse nze ndaba okukwata ba activists bano nga mukyala Miria first of all takyalina political agenda yina gyayagala nti ngenda kwesimbawo kati yayogera kyalabe wandibadde okozesa opinion ye nakikyalaba okutereeza kyayogerako kikyo kyayogerako kituufu oba kikyamu si threat nti ayagala kifo kyo ayagala kyayogerako kyoba otereeza ayagala nsi ye tiriiri kuba alaba mwakaddiire takyasobola kugenda mbu akube kiri ekyasoboka ayagala beere mu bukadde bwe ng'ali mu mbeera eyeyagala. Naye ani omutuufu yakutte oba yamukwata oba yalagira bamukwate abakwata kati ennaku zino mwami Museveni waliwo gwe nalabye ng'agamba nti temuddamu okulumba General Muhoozi by'okugala NTV nze yagiggala. Nalabye ne mukyala Lumumba alina ekiwandiiko kye yasomye ng'alaga nti pulezidenti yatowa order baggalewo bateekewo n'amagye ne poliisi bikole okunoonyereza. Naye ng'ate ejjukira mu kuggalawo wali eri walaba Andrew Mwenda ng'agamba PLU egenda kusooka egende mu nteeseganya tulabe bute bwe tuggulawo NTV ne banywanyi baayo National Media Group. Nti kye banaava boogedde ne Geno bagenda okujja sina UCC ne Geno ne UCC enyombitemu era naye ng'agamba sinabitegeera bulungi kati enyombitemu batutawanyizanga ki bwabanga naye tabitegeera bulungi nnyo. Kaakati ekibuuzo ne kijja mu bwongo bw'abantu PLU ye yatowa order y'okuggyako Nation Media 2 PLU essaawa zino yeefuga oba NRM yali muyinza anti ekinzika okubanga PLU tabi lya NRM. Yes naye ettabi ate teribeera nduli ekituufu enduli erina okusooka okugyayo ettabi yo etusooka oteekawo embeera yaayo. Amukulu yatutegeeza nti I got the approval from Muzeeyi njijjeko kati kirabika batuulanga ffe watutudde wano agamba taata ogamba otya nti gyendi kakati olowooza bali tetubajjeko ndowooza nti gwe badde oteesa otya naye kakati ffe bwe tulaba nga Andrew Mwenda agamba agenda kubeera engaged mu talks nga bayita mu kibiina kya PLU kati awo ffe tuba tufu tulowooza nti PLU yakola ki yawamba dda eri mu buyinza. PLU baba bateesa naani ali ani PLU ye Geno Muhoozi nankani ebeera neki ekibiina oba ekisinde kyonna kibeera ne secretariat kibeera ne obukulembeze nga buliwa bw'otolaba nti bw'oba oyogera ku NRM bajja kukulaga secretary general chief mobilizer bakulage wabyensimbi nga tolina kyomala ng'ebyo bikoma ku mumwa just kifaananyi to represent but you don't tolina kyosalawo kyonna kati nabo bawambi tolina kyosalawo kyonna. Nange tasobola kuddiramuko ku matembe Mwami Museveni tasobola kujjukira nkolagana nebibadde bibayitamu ng'ogyeko kati okuba nti okimanyi abantu bonna abakwatibwa one bakulu bagezi obugezi obubalira ku ki obulaba otya kati olunaku lw'ekkooti zombi abantu babadde bawozesa abantu ababasinga obwongo
Njagala kikuwa kyakola ko tugendeko ku musango wa Dr. Kizza Besigye. Ekikwasa Lukwago bali balina okubeera nga basavinga MK mu kooti yewozeeko bali mu kaguli kibabere mu kaguli jinasobola amusoye ebibuuzo mwagala kuleeta mu kooti zikamakwata okitegeera lawyer wa Besigye yasooka okukwatibwa yali Matakaluwa lawyer wa Besigye Kizza Aaron Kizza gwe bakwatire mu kooti y'amagye oyo gwe basooka ne bamusiba gyali ebiri gwali gumu emyaka tejawera gyali myezi awo ne bagira n'avaayo kati oyo ne bamuta Kaluwa Lukwago kati Baseggora bagambye tetubeere mu kino ne basooka ne baddako ebbali kati omusajja agamba dokita funa balooya abalala funa ttiimu endala n'amubuuza mbajjewa nga ne bendeutta bennyini mwasooka ne mubakwata abalala ani ayinza okweteekamu omuguwa ani alina okujja mpolereza era how sure I am nti gwe naleeta omulala tebaamukwate akati mu mbeera eyo ng'olaba nti omusajja gw'owozesa akusinga obwongo nze mu ndaba eyange bombi neene wamama Media batadde abalamuzi bano ku minzaani kati nga omulamuzi olina kubeera mugezi nnyo okufumiintiriza okuwa ensalayo naye ate nno munnange ebintu ebimu bigezi biri bwe biti nze singa nze nabadde omu ku balamuzi abo omanyi kye nandikoze soka nekola adjournment ne mbagala naye koti tujongeza eddakiika ameka 3 ng'onoonya kufubutuka ekyo kyekoze ekyokudduka kyabadde kya butiitiizi omanyi kye yabadde alina okukola kudda koti yabadde ekubyeko nga bonna bawaga de mu kyembaazi zo osetinga security obagambe ngenda kuta Besigye ngenda kuta Matembe naye olwala omuta we muti mumuvube bademba mukwate gw'omusango oba ogwejjeeko oba omutadde naye nga abakuwadde instructions bakugambye batya tomuta kati naawe oyungudde kati abo bafuna komanda kati naawe okoze instructions ezizo gwe bate omala okubata babavube baze mu drone babatwala bwe kiba kikuvuddeko ate ezo instructions zizo niwe kiba ekyo kinaakolebwa era bali abakulu sebe balina okuwa nti gwe bate naye bwetuli bw'oba anti eddakiika 3 z'osabye ye communication gy'okola n'abakulu nobagamba naye manyi tulina okusooka okuteekawo embeera bweti ne bweti genda sooka mbate naye museetinga abaana bagenda okukola obbali awo ate ziddemu zinnyo buto kitegeera kubakkiriza obagaana tegenda gwe basobola kuta nga baagala kuddamu mukwata ate oyitawo tekisoboka naye baba batedde ku minzaani naye ng'akantu kabadde katini nnyo era kye kiri nagambye nti baatudde ekigezo kyekimu bombi mulamuzi wa ddala lisooka noono owa kooti eno endala baatudde ekigezo ekimu bonna ne bagwa biyinza kuggwera wakubanga omulamuzi yafubutuse emisinde anti kati mu kufubutuka ate yalagidde obutiitiize ennyo singa yali akoze kiri ye yandibadde eje ndaga nze namutadde nsi ate nze nduumira poliisi nze nduumira amagye nze nduumira SFC nze nakoze ogwange ng'omulamuzi nemuta mu mateeka bona alabye nga yeetaaga okuta musajja mukulu ayina buvunaanyizibwa tajja kudduka nze ne kunasinzidde naye nga gwe eri gw'omanye ekyoliko kati ndowooza otegeere nti osobola okubeera ng'oli mu field operating okola bulungi nnyo ne bakutuuza olupapula nga lukwataganira ku byozza okola general paper n'ogigwa naye olowooza abalamuzi tebalina kubunkeka n'okusinga ffe nti enkola embeera gye bakoleramu omukyala Kisaakye yadduka yali omulamuzi kulaga ki kye batambuliramu bunkenke omukyala Kisaakye mukadde okusinga ku Mama Media siwo oba Mama Media asingako batera sitiyo emyaka gye lwaki yandibadde agenda abeere ku buko muwawanguse bakupya obuwaŋŋanguse kuba abadde abeera n'abaana be abaana si bafumbo era balina kuba bafumbo mukyala mukulu kati lwaki yandibadde agenda n'atuulirira abaana be ate mu nsi etali yiyo ogenzemu mu bukulu era ogamba nti omukyala yandibadde awo olwedde nga waali awo ali kyalo kyabwe alina faamu ye nene kwali
akolera atudde abaana be bamuweereza abaana be bajja ne bamulaba abaana be bakola batya ngali mu mirembe gye omuntu asavinze eggwanga kati mu kumusima bwe mutyo mwamukola wano ensima yono yakyuka ojala pension eziddako awo ye yali anigwe yawumulera bw'ati ne bamugamba okusinza kuba bw'obadde ways of late ojja kufuna pension ate nazo zinakolera ate nago gunfuukira musango eggwanga tunaliberamu tutya bwe tutyo nga tuli ku bunkenke nti abali mu byofuzi bali ku bunkenke abali mu fogwa amawulire naffe tubere mu bunkenke ojja kusanga abalamuzi nabo bali mu bunkenke kati olaba ekyakoleddwa okuggala Nation Media Group yabadde sigino jukira tulina radios ezoperating nga tezina license kibadde okimanyi waliwo zemmanyi zoperating nga tezina license not because nti bakikola mu bukyamu but babagamba muddeeyo mukole tunule mu license yammwe tujja bbawa nga wokolera ensobi yonna bakuggalawo kugamba nti obadde operatingira mu bukyamu otolina license naye ng'ekyewuunyisa ne sente za license ozisasula ate kati ku lisiti ne munterako mutya tembuuza lisiti munterako mutya osasudde ne tukyakuyisaamu amaaso ate kakati ate temusooka kukwata sente zange mugambe nti bw'oleeta sente nga tukukwasa license weba togenda kugimpa ne sente zange tozitwala byakyuka ate ne license n'aba zirina omanyi nga ya mwaka gumugumu ogamba kukwatirako era misbehavinga tebagikuddiza either you accept okubeera ng'okola nabo oba okukola bye baagala oba okukolera ku bintu ebirala ogenda laba radio station ezisinga nga shows ze tulina tezikyali za byabufuzi tulina zino shows zogera ku bya bulimi ezogera ku basenga ne bakojja abasenga ne bakojja shows nga zogera just ku bintu bya gavumenti byokka kyokka ekyewuunyisa nabo bennyini bati okujja okwogerera bati okujja ku mikutu okwogerera naye nalabye oba Kabanda yakireese ng'ayagala nti radio station zizonna ne TV ere nga zi broadcasting ebintu bya gavumenti n'ebirala but ekyo kyonna kibaddewo mbuzikendeeze talk shows tudde mu kusomesa abantu bagaggawadde batya but ebyo bibaddewo ni babayita ne bagaana nze waliwo abantu bempa credit nti ajja n'ayogera byayogedde kati Dombo byayogera binyiiza byayogera binyiiza naye ajja n'abeera mu bulumi obw'ekitalo najja n'anyiiza bunyiiza oba okitegeera ne waliwo ne gwe bayita nti wayi jangu okugire akitondese abamu ne bagamba nze sente zaabwe siziryangako bo bajje babyeyogere bebatwala omusimbo oba okitegeera kubanga nalabeera Dombo ng'agamba nti ababaka b'opposition babatema omusaala Dombo ng'ayogera babakendeeza omusaala kubanga tebateesa mu palamenti basiba ku kantiini kulya mmere na biki waliwo opposition yabeera ku kantiini alya emmere nga weesiga ki bakitegeera naye kati yagambye babatema omusaala kuba tebakola ye okukola kupimira ku ki simanyi kubanga parliament eri okuteesa kufula parliament eri okuteesa mu bukiiko n'ebirala bingi nina okudda mu constituency yo ne mukudda mu constituency yo kati yapimira ku ki kugamba nti kakati bano ate nno byayogerako ebisinga nabo bennyini byabalema naye we yabeerera nga teyali mubi yali musajja mulungi naye kyenkubuulira nti abe NRM actually basinga n'obutateesa kubanga eva NRM ebeera ne position yaayo ebeera ne kifuwe ebeera ne lead of government business which is the prime minister ati gwe oyogera nti oyogera ddi olwedde byonna bye mwandiyogedde babitikka abantu ameka babiri kati gwe bano nga balina okujja bawakanye mmwe ebisatu mu kati abasinga TV balaga bali abamema bumemi tebalina tabbo bweyadde bayiya kasente kaabwe kakati bwe kityo Digital Media Uganda ne Boka TV tubeebaza yonna gye musinze okubanga mutuuliza olutalo lwa tabs ne Munyagwa lunakkirawa kakati
era obuzibu buvaawa omanyi bagamba once a honorable always honorable but bwe weeyambula ekitiibwa ekyo ekikuweereddwa abaana abatandika okukuba ti okuyisaamu kati mwami Munyagwa yayingira akantu kati naye yafuuka wa akantu oba okitegeera naye nga abaana bamuvuga eno yayingira akantu kati abaana bamuvuga bamuzza eno kukataka kuba kati olwedi gyafuna visibility TV kyemuyita akole NBS eteyomuyita yeriyo wemu yokka radio kyemuyita akole BBS yo nga tebamuyita eno gye bitambulira kati ye mwami Sulaimaani agenze agobagane munansonyiwa okugezesa ku mbizi agenze agobagane n'embizi zo zidduka ne zimuyisa mu bisooto naye ng'akyaziremeddeko agenda azigoba paka ziyingira paaka enkadde Sulaimaani yagoba embizi agenda azigoba webuuza azigoba azijja mu mirimu ebye oba azize zimutoloseeko oba okitegedde kati mwami Munyagwa kyaliko yandibadde asigaza ekitiibwa kye nti abadde mu palamenti oba yali ateesa oba yali tateesa but olwedde abadde mu palamenti byamulema kwansadde omulabako wena gyali kwebeera mu bukiiko bamukwasa akakiiko n'akaddukamu ate mu lukuubo n'alekera Kasozi Ibrahim Kasozi ate mu lukuubo yaliyo nnyo ne mu lukuubo teyali nga tumunoonya ejjali nga tetumulaba abantu talina sikiraba ate alina okukimanya abaana babiisanya n'abamusiba myaka gye entegeera yaabo obwongo n'endaba gye balabamu ebintu eyawukana ku ye bwakola ki bwabiraba yandibadde abeesonyiwa otherwise akantu kagenda musika kamukuba ekigo abaana b'akantu abo batomeza kasita bakugwako nga naawe oyagala nnyo okukyamuka Honorable gundi agiyita village excitement Honorable Nsereko village excitement ojeri amalo bakutomeza tu olwala okutomera gwe kasita ogera nti kati nange ate mwatali muti bye biwayogedde lwaki bye mwasazeemu nti bantu bye babisazeemu sifu ate kati oyaga tubijjewa nga ate biwayogedde bye biwayogedde so kati yandibadde yasooka n'ayiwa evivi ng'ali ne King Saha King Saha n'amukuba bubi vivi ne liyiika mulaba nga tamuvaako nga si King Saha buli bwakwata omuzindaalo kuba King Saha talina kyakufiirwa ate afiirwa ki n'obudde abulina bungi obudde alina bungi nnyo obw'omuzindaalo ate abantu ne bamuwulira nnyo omuzindaalo olina gwakantu kitegeeze waakantu bwe batakuwadde muzindaalo tolina wala gy'ogenda ku oba tolina oliye buli watuula okwogera atandikira mu bantu 3 kudda waggulu 10 meka bontegedde kati Munyagwa tabiza mute nenge nankani yabwe ebiranyi yabwe eva kuki olutalo luva kuki kati njagala kugamba kino mwami Munyagwa yalangirira twali tugenda mu kulonda okwaggwa but before emabega eri n'agamba nina okuba NUP nyisuse ku ttaka na bonna abagirimu kyembuuza ng'okyayogera NUP yalina ki yogamba nti si yeri mu buyinza NUP yamusuuza ekifo ekyaki gye yali Kawempe South yali Kawempe South Kawempe South Kaziwe Bashiri yagira ku kadi NUP n'amukuba awo olutalo obusungu obuva ne bulanda ku Bobi Wine bonna n'abaana b'NUP bonna ate leta business togenda kuddaawo ovume ekibiina kye na president we ng'alaba asobola okwogera mugenda kukwatagana munnakibiina alina obulumi byenga ye munnakibiina tegeera kati ye Munyagwa ayogera ddi ku kibiina kye ekya the Common Man's Party ate weekiri Senior lwali lwa campaign wali kujja kalanda nga nze mukyabalaba kuba we wali ofisi zaabwe ne bakuyitayo mu press conference zaabwe
balina kye bagenda okukola. Wali ogenzeeyo? Gendayo kuba lumu mwaka guwedde nga kulonda tekunnagwa. Kasita kwa ekibiina kiringa eriya mission ya kulya z'abasasuza kasita zagira akwanda uli abamu bakyabanja ngani nani ababanja pizza nti bakyabanja era station mulwadde mulwadde ninga naye mkyala watu tasobola kwejjanja because sente tazirina naye ng'olwedde amala ddogwe kuba mbisambi kimuluma station sinamanya nnyo biki bimuluma bati bamudduse nakasero eyo nga biwala ttaka ali nakasero yali eyo nga mulwadde bulungi naye singa yali yasasulwa ssente ze oba oli awo yandibadde asobola ogamba nti kange naye weeru banzijanja bw'ogamba nti singa yali asobola okusasula ssente ze ani yazirya ani yali menti omusasula tebannabasasula baani abamuwa omulimu mulimu ki ogw'okwesimbawo abasitesa sibe bali aba Kasibante bibo nedda Kasibante eba Kasibante the common man is party oyo Munyagwa Kasibante bali aba sebo Kasibante yesimbawo peasant party anti ali kuleta Kasibante nga sitesa yamaze okugenda okutentebula amazina ku mu kibiina ky'NRM kakati eranze bw'obadde ogamba okusasula nga mmanyi agwa mu luse lwaba gravity omutujju abakyabanja nedda kayako okuyimba yakafuna naye kano jangu oyambale kanzu kati ani akalina abamuwa omulimu kanyala okuba eri kavayo nga kalabirira mbabulooka gwomanyi babulooka abali awo oba Kasibante yakatwala tebannafuna kubanze nina promoto omu gwe mmanyi ye yali abakwasaganya era namugamba naye musooke mumpe ku nkalu abo nagamba saite ati nze bwe nzira ku musajja waffe ono w'ekawempe luswa naye byakugamba nti tebaatuwa abasajja ye chief mobilizer agamba tebabawanga gwe luswa we yakugamba aneze waliwo be yanyumiza abamuyitamu abamukwesa abakwesa erinnya lye ne bamuyitamu sente teziriwo ezasooka bazikwatako nezino endala tebannazikwatako kati baba banazibawadde ebyokulonda twabivudde tujja zibawa balayidde tugenda zibawa nga tuddamu okulonda era nga tukyali ku kimu ekyo tugamba oyagala tukuwe ziri enkadde ne zino empya sooka okole kino sooka okole kino ate ziri enkadde yembuuza obalino nina boosi wange yatera okweteeka mu bigere agamba kati balagala nti tugenda kukola bweki naye nga tabeera nkona mu kibiina ekyo naye nga kulaga byaliwo yembuuza kati ebyobufuzi yafuukira ddala bizinesi kabisa nti bakupangisa ogende weesimbayo mu kifo kati kankugambe kino oluvannyuma lw'okugyawo Uganda ebiseera biri ebikadde twali bwana buto bimu twabiwulira kubuze ntubisomako Uganda yalina amakolero agaayo omwana bw'amala okukola university agenda nakola kye bayita industrial training mu factory oba mu company ya government kati bwe baba balabanga akola bulungi nga basobola okumulitaininga n'abeera nga afuna half of the salary eya senior gwasanzeeyo then ne bagenda nga bagaziya company kasa twagenda mu privatization government ne yejjako obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya amakampuni kitegeeza n'ebbula ly'ebyemirimu litandikira awo ne bali eyo ekituufu kuba kalidi oguze tugeze company ekola oba mabaati oba ekola ki bw'ogigula bwe bibadde ekozesa abantu 1,000 oba ate banogamba nze njagala 1,000 ejja okusobola kati olwenda luno lulazeewa ludda ku street kati ludda ku street eyo weebuuza tukoze tutya batula ekiseera nga bagamba ebyobufuzi eno wewali oluki omulyo nga baddaawo nga bakuba embekuulo bayogera kino bakola kiri bakola batya babasasula kati n'ebibiina byaffe ebimu bye tulaba bisasule bweweebuuza ddala obanga ekibiina kiri mu opposition ate lwaki yandibadde kikuba NUP tekyagula nga mwena mulina koze emu lwaki mu kifo ky'okwata ejjinja olikuba oli ow'NRM lwaki ate olikuba kyagula
muli ku koze owenale mu bakuba wakijini anti tuli oli agaludde Butida agamba alwanirira muntu wa bulijjo nkugabula Butida lwaki alema okukuba aleese embiranye lwaki atakuba gwali naye wano kitegeeza aweebwa ssente akuba ono gwali naye amukkakanye kinewunya kiri kimu okulonda kwaggwa naye waliwo abantu bendaba nga talina kirala kyayogerako kujja kukwogera ku Kyagulanyi n'NUP nga taboogerako nti waliwo n'abamubuuza kiki kye tuzzaako n'obabuuza gwe naawe okyali mbuzi basikansike kugitwala ku muguwa ku kinfuusiko okulya bwe tokyasobola kwerowooza kikyozaako atukoze bubi nnyo atuliddemu nnyo gwe ngaani mwapatanawa mwakolawo endagaano abakoze bulungi nnyo abasinga bonna abawoza atukoze bulungi nnyo bamusinga emyaka emingi mu byobufuzi ya political failures bali ku mwana yakajja wano 7 years bali banenya ebujje ye mugalatiya yabulirawo galatiya bangamba ali mu nnimiro yali mugalatiya ali mu mwanyize mune ku kyaki bamunoonya tebamulaba wanentinda yaddukira ddala ebintu byamutabukako ebintu bitabuka bitabuka amanyi waliwo we bagambanga nti NUP terina structures mu bwongo bwange ne mbuuza kiki bayita structure kuba structure si kubeera n'ababaka kyokka but newuwa gye musinziira muduumira teriyo gye lisobola kuduumira tugeze nti gamba nti nga terina balakisi era bagamba nti tugenda va mu balakisi ya wano tukube nga tuddeera kola enkambi wano ne bateekawo butenti bwabwe NUP yakola butenti bwayo weesinziira wetwogerera erina ebitebe 3 ebizimbe sikupangisa kati ow'embala takyetaaga kujja wa Kampala owa Busoga takyetaaga kujja Kampala ng'eyiga nga waliyo ontegeera bw'ogamba nti tebalina structure gye bataddewo olimba olwo nga yakugamba ezize ziriwa bali kwalo Kasimu n'abamazeewo emyaka 3 bali kwalo bakakola waneeno bali badde actually n'ettaka lye badde bagula baba alimazeeyo nasembayo okumanya bagamba bali mu kuperereza simanyi bagule banneiba bamale basitule ate bantu gambanga nti ffe tetufaayo nnyo ekikulu si kya bizimbe naye ffe ekyaffe ky'abantu ate nga abamu bw'oyogera nabo ofukamira bagamba akaana kantukubye ekintu so kati omuntu ekyo kye kyasinga okulumenya abantu nti n'ebibiina by'opposition ebiruddewo ebimazeyo myaka 3 myaka 25 nga nabo balina ekitebe kyabwe kiri kimu kiri Kampala nga mu bitundu biri ebirala tebalinayo kati ng'obujja bubaluma kuba UPC obujja bubaluma ku bimu ku bibiina ebikadde ne DP1 yakafuna juzi wali ku Balintuma waabwe waabwe Balintuma waabwe State House etali gyabwe naye nabo baali bapangisa nga beeyiya bweyiya nga abali mu kibuga Kampala Sebunga mwanyuma watambula ne DP ye mu briefcase agamba nsanga wali ku State House tunywe mu kakafi akati nolabira ddala nti ebyobufuzi bya wano tibibadde serious era ndowooza Kyagulanyi ne NUP bo bayambye nnyo okuzibula abantu mu maaso nti ebintu bingi bisobola okukoleka biri bimwalingamu mbusimanyi ebyobufuzi birina kuba Kampala yokka nabalaga nti tusobola okudda ku ground era tusobola n'okugula ettaka netuzimba n'ekitebe ne gavumenti ekola ki temanyi neyekangirawo nga muggulawo bategeera ndi nannyini ttaka oyinza okulaba olutalo bayinza omugamba tukuwa obuwumbi 5 NUP okuwa mmeka nti bukadde 8 nti tukuwa obuwumbi 5 kakati embeera esimanyi bwe tunagiyitamu anyway njagala tumalirize ne story y'omukyala Mbabazi nabadde ndaba ng'awa confession newankubadde wabaddewo yabadde amugezaako muzizika ng'amusalamu ku budde mukyala Mbabazi yavuddeyo n'agamba abakulembeze
ogamba mukyala Patrick Amama Mbabazi. Yes. Tubaita Jacqueline Mbabazi. Jacqueline. Erinnya luusi ntero muyita oluusi Susan oluusi libulamu. Naye babadde kyankwanzi. Clip ako gye baakakwatira. Boya badde alina mu uniform zaabwe zino ez'amagye n'agamba olukiiko lw'abaminisita lwe babaddemu baminisita. Thank God I'm a minister. N'agamba naye tufeeyo nnyo ku famire zaffe tuzijje attachment ze balina ku bitiibwa bye tubeera nabyo. Nga kikyategeeza ng'agamba nti ebbanga lyabadde amaze ebbanga ddene nga mukyala wa honorable minister, mukyala wa prime minister, mukyala wa munayaafuzi omugundi. Prime minister oyo alina ddereeva, alina abakuumi, airtime bateekako omuteeke, mafuta bateekako omuteeke. Naye agamba olunaku lwakya nga bbaawe talina kintu na kimu kyalina kwebwe. Bana abakuumi babatutte. Nga talina bakuumi, talina driver nga yalina okufuuka driver w'ewaka. Omukyala n'agamba nti mu myaka gyonna gye nabeerera nga ndi mukyala wa mukulu nali sikirowoozanga nako nti n'embwa ya mugaso ewaka okuba wa security. Abeera mu eyo embeera ekyasinze okunnuma bambi yagambye nti nze gwolaba nali nkola shopping mu America. Engoye ze mu America nga gyazijja mu America. Naye ekiseera wano tewali waliwo class ye. Ne Nairobi tewali. America ne South Africa tewali. Awo nanga ayitawo buyisi. Ayitawo buyisi. Kakati akantu ke yangambye akankutteko nti ye ya accepting amangu nnyo embeera. Kino ekizze kati nno tugudde tulwanize banka lwaputi within just a minute. Yakola n'alinnya mmotoka n'agenda ewaabwe ku kyalo ekyo. Waliyo omukyala atunga ebitengi kuba kati eri bali near the border ya Congo. Bafuna ebitengi ku layisi ate nga birungi. Kati n'afunayo omutunzi we ng'amutungira engoye ku $7,000. Bali batuusaawo. Omanyi kye kitegeeza? Omuntu yali shopping mu America. Kampala $15,000 takyabisobola. Nabe takyabisobola. Agenda kati babitungira mu kyalo. $7,000. Ayambala bulungi nnyo kati ekyamu kisinga omukyala ng'ekirala agendako ku pate emu bamuyise ku mukolo ogumu. Asangayo bwebebi buto buti myaka 7-6. Agamba bannange beautiful babies. Who's your father? We are children of a minister. Abaana nga tebasobola kugamba nti taata waffe Khalid. Bamanyirira minister. Wange waka wawulire bamuyita honorable minister. Kati n'agamba bano abaana mu bwongo bwabwe tebakirina namu nti akaseera kasobola okutuuka nga taata waabwe takyali minisita. Ng'erinnya takyalirina. Ng'eryo erinnya lye bamuyita takyalirina. N'ebitiibwa nga tebiriiwo. Oba ntegeera? Kati eyo yabadde ttooki gye yabadde atera okukuba mu bantu. Era agamba mu ttooki gye yayitamu eyo n'agulayo embwa ze 2. Kati bwe yafuuse minisita baamuwaddeyo abakuumi. Naye agamba embwa ze ziri first priority ku security gy'alina. Wazo tezivaawo. Ezo tezivaawo zize. Bano amanyi saawa yonna babazaayo. Babatwala. Kati abaddewo baategedde nnyo obwedda mulimu n'abawanika nga bawaga bati. Ekiraga nti babimanyi. Naye beefudde abatabimanyi. Semujibu yagamba honorable. Agamba nti Uganda kitwanguyizza nnyo abatukulembera otukulembera. Abatategeera bangi. Naye ate n'abategeera beesirwaza nabo bangi. Saagala kugereza ba honorable bombi ba ADRM. N'agamba nti olaba honorable gundi. Musajja mugezi nnyo. Naye yeefula weefuzi musiru. Asobola okusigala ng'akola ki? Atambuza ofisi bamukwasa ne system nga mwali. Naye ate ye gundi ye just naturally musiru. Sijja bogera manyangu mwana yakoze ki? Yagogedde. Galiza okunnemesa akantu. Kati bw'okyogedde bw'otyo honorable Semujibu agamba. And there are those that are paid just basiriwaza abantu. Wale busiriwaze. Bwebeera awo wesiriwaze.
otambulizeeko ekibiina otambulizeeko ekintu kitambulene nenga kituufu oba okimanyi akati yembeera eyo sembeyo kamu abaana bannankani wazemu bawuliza DNA byawandula abaana bakoze ekibiina ekyabwe bagenda tandika family eyaabwe naye before nga tebannagenda mu ekyo abaana ba Kafeero baagala gavumenti ibawe samples za taata waabwe bafunye abazira kisa babiri omu ali UK omulala ali South Africa baagala bazibawe baddemu iza sezinave batwale mu laboratories eyo bagenda okugenda nazo bagambe nti tukitadde nenga nekiri bakirina baagala tandika family yaabwe bakole kijje ekyabwe nga baba batalina taata kati bana bera bakikaaki bajasigala bankima banasigala bankima kubage bakuliddemu kati mulimu na bano kati ngono wobuleve we kabalole kati noyo muyajidde noyo bagenda muteekamu nze nina abaana abo balaba bisinsi yandi omu kubatakkanya na DNA eyo kakadi waliwo abaana bola oyo bakubudde wakabalole mujja kubeeramu n'abala bwe bati abaana bali 25 sigamba nti DNA yalina okuleta abaana 25 bati ku baana abaana initially ffe tumanyi betwali tutandika story bani badde kweyongerako lwansonga ze nayogerako n'omu ku taata oyo mugeba nangamba twayogedde n'omusawo n'atugamba namba erinnyeeko yeewuunya yaddayo ate eri etya yali erinnyeeko ate ketya ku baana bwe basooka okugamba abana eri yasookera ddala eri era bebamu bebazzeemu ne bakakasa bebamu be bakakasiza naye mu kukola eno esembe eyo okusigulayo taata okumuziikulayo the process nga bali mu kutestinga waliwo baddokita abagamba bano bataata nti yini ekoze eki eyongeddeko ku baana yeyongeddeko at least ne bwandibadde baana bana bala bandize kuba waliwo boolaba abamu nga nabakulu ku Kafeero abamu nga nabakulu ku Kafeero nga tasobola kubeera nga abazaala ojja otya nga oli wa myaka 5 then tulinamu ne bana abaana nti ayinza okuba yali tamuzaala naye nga yagala amutwale ng'omwana owuwe ekali kabuladi nandiza okukuza mbadde muyambi nga ye Kafeero yakitegeera kuba bataata ffe bajja lyaffe baali babikola ekituufu nga beera n'abaana agamanya nti oyo mwana si wange naye kabeere wano n'abaana ng'akimanyi tomanyi omukisa gusobola oyitira ku ye n'afuuka ensonga so bagenda kukola ekika kyabwe bagala kukola kika kyabwe ne taata waabwe ennende kale yabadde yeyamye bagulira ettaka simanyi oba sente azirina ettaka babeere okwo bo babeere bataata baabwe ne bamama baabwe abamu abaana bambi bamama baafa abalala bamama tebawe bali naye tebeesobola oledi abaana bonna bakulu ate mukyala gwe nalaba nga oluvannyuma lwa DNA eno esembyeyo nga agamba nti nze Kafeero yangamba nti nze nina abaana 4 ate oyo yali abijjawa ani waliwo mukyala awo tali bisirikirwa sina mukyala we nti yali mukyala we naye either yali mukwano gwe oba wa Luganda simanyi bungi oba senga or something like that nze Kafeero nga tanafa yantegeeza nti ndina abaana 4 asimanyi gye naye omwana ng'ajulirira DNA eyaffe ey'Abaganda olira bukyaliwo era namubuuza owulira bukyaliwo alaga nti waliwo nene endala eteetaaga kalira mutwe katubasiibule mwebale gyanje mbadde musinzire okubanga mulaba mwongere okulakinga okusubscribinga okusharinga ku Digital Media Uganda ne Boka TV ojja kuba mutukoze bulungi tusinkane wiiki ejja mbere bulungi Boka TV Neera.